wena bagambye era nga wensibya nga mbaleetera olunaku olwaleero ebintu webityo abaana abawererako ddala bo bakwatiddwa ate bamemba ba paalamenti nabo bavuddemu omwasi bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusako mu masaawo era nga nkugamba kimu nti mukwano oli ku NCK TV wabanga tona subscribinga kikadde obeere ng'osubscribinga ate womala ng'onyiga kadde ebisigadde akadako nakugamba nti katuyambako kubanga tumanya tutaddeyo amawulire ne tudduka bunambiro tubenga tugefunira naye nga olunaku olwaleero tuli ku bino ebisiibye mu kibuga era nga nja kubanga nkuwa buli kimu kiwetaaga okubanga omanya bigenze bitya bitambudde bitya ye abasibe bali mu mbeera ki bajja kubataddi byonna nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu. Akatandikirewo tulabe nga we bitambudde olunaku olwaleero tulabye abaana abasibiddwa naye mu kusibwa kuno tulabye nga banamateeka abavuddeyo nga baagala bagendeko oba oliawo babeeko kye boogerako ku nsonga eno naye balabiddwako nga baba blockinga babagaana okwakisesinga paalamenti n'okwakisesinga abaana bano gye babadde abakwatiddwa nno bawerako akasooka enkulageko and probably other agencies that are in plain clothes. So we are deliberately using the term security forces because it's not only police that we have got an issue with regarding the manner in which they are dealing with our clients. And this is not only happening here. We have been at Ginger Road, the same story, and at different police stations where our people are held. This is how they are being treated. Byebyo bakanze kwewozaako naye nga munnange ng'ebintu si byangu naye finally oluvannyuma tubadde awo tugenza okulaba abakwatiddwa nga batwalibwa wali mu kooti Buganda Road Court munnange emisango gye basomedde gyakubanga babadde n'ebipande nga beekalakaasa ku street ekiviiriddeko abantu ne balemesebwa okubanga bakola emirimu gyabwe era egyo emisango gye babasomedde akankutwaleko mu kooti kati niolaba ebibaddeyo. Byebyo munnaffe ebibadde mu kkooti naye nga tebasobodde kubanga bateebwa babasindise kabula muliro bajja bakomyawo mulundi omulala ate baddemu beewozeeko naye nga byonna bigenda mu maaso okwekalakasa okubadde otulabyeko ba MP nga nabo bavudde mu mbeera nti ye abange kitubeera wano mu paalamenti nga abaana baffe bali ebweru eri babagaana okuba nga batuuka wano abaleete ebibaluma oba baleete ensonga zaabwe eziruma eggwanga Uganda. Kankulageko katini. So, Right Honorable Speaker, for this House to sit today, when our youth, the Gen Zs that you like so much, and that is your generation, are being refused to march to this House, Right Honorable Speaker, to bring their petition. Right Honorable Speaker, people have been detained in several police stations. People have been detained. Right Honorable Speaker, are we proceeding very well? No, if we sit in this House when the law is totally being disbanded, we are acting out of the Constitution, outside the law, Right Honorable Speaker. Is it intentional on the side of the NRM to oppress everyone?
Is it intentional? The Prime Minister should come out and explain, Madam, come and explain to this country, why are you acting informally, even under where circumstances, when you know the law? You were here misinterpreting the law purely. In your favor, you misinterpreted. So, Right Honorable Speaker, I want to thank you for directing very well, but we cannot proceed to handle business here. I'm not directing, but it is human to think about the opposition beyond. We are citizens of this country and we should be given equal time, equal space to express our rights in this country. Waliwo na MP asizza bannenseko ono bw'agambye nti yali tamanyi nti ekigambo ow'ekitiibwa kirina kye kitegeeza. N'agamba nti yatya nnyo ng'ategedde mbu ekigambo ow'ekitiibwa kitegeeza mubbi, mbu ekitegeeza bamemba ba paalamenti babalaba ng'ababbi. Munnange bibino nno. I don't know Luganda, but this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told it means you're a thief. I am not. I am not. As political leaders of Parliament, the Right Honourable Speaker of Parliament, the Deputy Speaker of Parliament, the 4 Commissioners of Parliament, first, before we go outside, there are questions that have been asked by virtue of the political offices that we hold. Ugandans want those answers. That is why people were marching to come and get the answers from Parliament, because we, the representatives, cannot give them the answers they want. We are being accused as Parliament that we are corrupt. I'm an MP, I am not corrupt. Can we take an initiative to explain to the people of Uganda the questions they ask of us, even before they take the drastic step of coming to the streets? Because the situation that happened today, most of you, the inconvenience that I had to pass through as a member of Parliament to come to do my constitutional duty in office was too much. And we were being harassed. Even some of us who left our IDs, the Parliament IDs, it took time for us to be verified to come here. I don't want to go through that every day when I come to work here. So I ask you, Mr. Speaker, that when you retreat to your chambers, think through, and all the leaders, and provide answers. If you have been accused of A, please try to provide an answer. We don't want Ugandans to come. They are already saying if they cannot access us here in this Parliament, they will go to our homes. I cannot take that for granted. Me, I don't have a police officer. I don't have security. Many of you have security, combat what I don't have. I move as I am here. And my home, nobody has visited. I don't want to be accused of being part of the loot, part of the corruption. Each and every person accused should answer in line with the provision of this constitution. Yebyo munnange webitya MP bewozaako bagamba nti bandiresa abaana ne bagenda ne babuuza ne bafuna answers ze beetaaga okubanga bamanya nti kubanga nabo kibasuuseeko wabweru gye babeera nti abantu tebakyabalinamu obwesiga. Naye nga tukyali awo mulibadde mukimanyi nti bannamawulire nabo bakwatiddwa. Ndabyeko purezenta wa KFM ne NTV nabo tebalutumidde mwana era nabo ne babagamba nti mujje ne babayoola. This is the first one. The last one, sit well. But even nobody is going to allow the vehicle is big enough to accommodate you. But it will fit. Yes. Even a bit. What is it going to take? The whole country. The struggle continues. And they arrested me. Struggle continues. It doesn't stop. It's against all of us. The whole country is aware. Everybody knows what's happening. This doesn't stop until corruption stops. I'm coming back. We're arrested. I cannot say that my lawyer has advised against making certain statements, but we are not criminals. We have made no crime. The state needs to deliver justice
At least make it stand today. Weebityo yadde ng'abamu basibiddwa nga bwe tulabye era nga bali mu kaddukulu essaawa ya kakati. Munnange bo abaana bakombye ku paasi bagamba nti gano gakyali mabaga era bagamba nti phase 2 ekkomawo nti kano kabadde katandika butandise badde ntandikwa bajjeeko akawuwo just nti naye nga ekinene kijja era bagambye nti tujja temweyibaala. Sebo Museveni bino tebinaba kugwa tukomawo mu party 2 ezo motoka ezino okubeera mu nsiko zoleese mu kibuga tukomawo mu party 2 tukulazeeko just ne badde party 1 ne badde just kuba mulisaako that we can do it party 2 tukomawo wama mwebale mwenna abayingidde mu kibuga mwebale nnyo mwebalire ddala owange tujja kweyongera ddala okubanga tubawa updates bingi nnyo olunaku olwaleero nga webitambudde era n'olunaku olw'enkya bingi bye tulina okuba nga tumanya abaana baffe bali mu makomera mameka era kyetaagisa bingi tujja kuba nga tubatuusaako olunaku olw'enkya n'olwaleero luno tukyatambulira ddala okulabika nga twetegereza okumanya amawulire amalungi gensobola okugamba nti somehow yadde nga poliisi olwaleero ekozeseza tiagasi naye somehow nyinza okugamba nti babaddemuko ak'obuntu kubanga tetulabyemu live bullets ebyo leero tetubirabye byokugamba gundi bamukubye amasasi ali mu mbeera mbi bamututte leero ebyo tetubirabye babaddemu koko discipline ne bakolako kyetubadde tusuubira nti oba oliyawo kwate omuntu bulungi omutwale sikuba masasi sikola ki kubanga talina kyakoze nga tufuddekeyo munnange tulaba nti ate ensonga za Zari ne famire y'abasemwanga yo munnange zeeyongera okulanda buli lukya era essaawa eno wetwogerera ate waliwo omwami agayitibwa kinene onono Zari gwe yabadde juzi mu audio yafuluma gwe yali ayogerako era ng'alumiriza naye munnange avuddeyo ne side ye tutegeere ate eby'omwana gwe bagamba mbu DNA yamuwandula ate kati agaliwo gategeeza nti omwana asemwanga mbu simanyi DNA bamuzanyiramu abaffe gagano nno. Yes sebo. Nze nkulanga director wa Brooklyn State College. Yes sebo. Abadde abaana essomero for 8 years. Yes sebo. Even bwafa maama wange naye baluganda. Kati bwafa nga tewali muntu ayinza twala bintu ebyo olw'ensonga ebintu ebyaliwo bye bakola mistakes bakola ne Zari eby'obufumu. Waliwo mutowe bamwita Semwanga George muganda wa Ivan ne wabeerawo ne sister we Lita Lunkuse muganda wa Ivan wabeerawo taata we Muzee Luyinda ne wabeerawo ne King Lawrence ne wabeerawo ne George Mbuga. Kati bwe twekwata wamu ng'ebintu gavumenti egenda bitwala kuba tewali owuna essomero n'ennyumba bbiri tufuna omwami gwe bayita executor wanini South Africa omuntu bw'afa gye mutwala keesi ze zonna okuba ng'agenda kodinga estate z'omuntu oyo kati bwe tumufuna ne tumuappointinga okuba ng'agenda kubanga yatwala estate za Ivan. Zari yagezaako okuba ng'asala amagezi okubanga ebintu ebyo abifuna nga ne buli oyo wagenda bamugamba toyina bw'oyinza kufuna estate zino olw'ensonga fayini omuyinamu abaana otulaba oli married ewantu awalala. Kakati tetuyinza kuteeka mu bintu bino tolinawo kakwate konna wabula kwategana ne famire then executor n'appointinga nga director n'appointinga King Lawrence nga director ne George Mbuga waliwo n'omuzo bali bamwita Kobas bwe tulaninga essomero ng'omukazi akulanga CEO of the company bano badirector abandi bagenda nga bavaako nange nensaba nendizayininga wendizayininga executor n'angamba ne family bano basemwanga kubanga bamaama be bamu siredingako okulizayininga paka bagenda okukola ki okufanalizinga estate zonna ne business ebintu abiteeke mu baana tujja sala amagezi wetujja kikolamu naye tetujja bimalira muki mu kooti kuba kijja kuleetera obuzibu abaana. Ekiraamo ky'omugenzi kyo kyali kigamba kitya ku by'obugagga bye? Ye Zari agamba nti famire eremesezza abaana okwegazanyiza mu bintu bya kitaabwe. Nga kiki? Director kitegeeza kyo kiba kitegeeza. Yes sebo.
omuntu director yabanga ayina 100% mu ssomero eryo era yaba controlling buli kimu kyonna ne prove eri era abaana school fees zisasulibwa abaana every week ekyo nze mbadde nkikuwa ne proof nzina every week they're supposed to get 500. Even last week I paid one of them. Every end of the month Uganda estate yabwe Uganda nga buli mwana afuna 5,000 rand ndoza $1,000,000 ye Uganda n'emitwalo nga 2. Yes sir. Kati muganda wange kiki weegamba nti nno tubaganya okwegazanyiza property ya kitaabu. Yabadde agamba nti yalabiriranga family naye kati emwefuulidde. Wamubuuziza abadde agirabirira atya nayo yamuyamba etya. Fine ebintu by'abaana era teryabikola ki teryabirwanira naye ayina okumakinga sure nti abiyisa mu process ennungi. Bibere manya g'abaana. Secondly, Zari right now is married. Ayina abaana aba muganda wange 3 n'ab'omusajja omulala 2. Right now Zari wafa 100% kekazi South Africa. Abaana bonna n'abasajja be n'abaani bonna baba ba shareholder in the business. Mu mateeka sebo. Omugenzi yaleka abaana bameka Anko Kinene? Omugenzi yaleka abaana 3 abali eno mpulira n'omwali eyo nezo omwoyo mulayo mbukulu n'aleka n'omwana omulala omuwala bamuyita Ndibaza. Yes sir. Era abadde asoma era ne proof eri sense badde zimuweebwa. Ekitegeza mtoto omugenzi yaleka abaana 5 bazalira ddala kangambe nti bali bana bali emyaka 8 zenzenga mu readinga naninga business awo ate bwanadda okuddamu okunyoga ekintu ekyo njakyogera nze nkole ddawo emyaka nga nipotinga ku office emyaka 4 kati emyaka emirala 4 gyabala waliwo kye nalaba ku ssomero awo saddayo kulinnya ku ssomero era mubuuze Kinene yakomadde okuripotinga awo. Omugenzi nga tannafa Anko Kinene aina engeri gye yakulagamu oba n'ateekawo nti ka Kinene omwana wange bwati ne bwati ojja kumugabanyizaako ku by'obugagga bw'ebiti. Ayina kiyangamba n'ekinkuba omusajja oyo mulaba engeri gye yali yagalamu nnyo yali tasuubira nti ayinza okufa mu budde bwangu nikyobwa ati yakola weero. Zari okutuuka okugamba nti yalabiriranga famire yabawanga ssente kwegamba n'atuuka n'okubayisaamu amaaso okulaga nti abadde abafaako. Mubuuze nti Kinene amazisa bbanga ki nga tolina power zisasula ng'osooka musaba nti olina kyogenda osasula nga bw'aba akyegaana n'asindika nga nk'obukakafu bw'omubuuzanga. Kati ekyagamba nti abadde ayamba famire ogiwa ssente mubuuze abadde agiyambira ki for 8 years. Lwakuba ye akozesa social media okubanga akanga kuga abantu abanaku ye Franti nno wakabi nnyo akanga. Bwe kyogamba zirina famire yonna eri bulungi ogenda okunaalula y'omusajja we lwatasooka immediate famire ene ye nebanga eryoke n'alyoka agenda emabbali. Singa baali bafumbo naye nga ddala bafumbo abo mpapula z'abano omukazi automatically teyandikiriza wadde n'omuntu yenna okulinnya ku ssomero awo. Ate ezo omuntu yapointinga n'agamba Kinene beerawo ali bamuyita Simwanga George kuba muganda wa Ivan wadde muganda wetugatta bamaama baba ba Luganda naye yagamba nti bannaye nze omuntu gwe neesiga ayinza okuba nga atambuza ebintu ebyo Kinene kyobula nasigalawo bali abasigadde ne babivaamu byonna waliwo nekinneekanga kinakyukaleko byantekamu eyo ku ssomero nesiddayo for 4 years nebadde kimu kyonna nkikolera ku ssimu kusasula abakozi kola ki nga ti ku ssimu for 4 years mbadde siddanga ku ssomero. Yakola ki ekintu ekyakumiiza bwe kityo? Sijja kwogera mu kamera sijja kigamba wabula ye akyegaana agambe nti sikimanyi then olinkubira bwa kyegaana nekikunyonnyola nanze omusajja omusiraamu nga siyinza kugumiikiriza kintu ekyo kyenalaba ekyali ku ssomero. Era oyo omwana naloose kitaawe mabega kaawo ng'agamba omwana akomewo era omwana munoonya alina okukomawo omwana oyo. Omamujjako DNA yagambe eti DNA era bagipalapalanya oba bagipalapanya simanyi ne bye bakolamu bintu byabwe okitegeera naye omwana atufaanana ate kitaawe andoosa. Ivan yakulu yalinaga abaana abalala Ivan South Africa bakazi abalala ne Uganda yoyo omwana omulala ono omuganda be baana bana ono omulala abadde afuna ku mugabo gwe ate abadde alina kyafuna bebansindika n'okunsindika eno nzije ngoba omwana oyo okitegeera Zali yali aleseka abaana ewaka bebampakira n'okumpakira nzije ngoba omwana oyo omwana wa Ivan ate omwana wa Ivan kitaawe akola ki DNA ebeera nti ntuufu naye ate kitaawe akola kyanduusa
mutabani wange alina okukomawo ati modeni emwagamba okitegeera yendi emwagikulirira n'ebeera ya kifere okitegeera kuba kati abantu enkola gye bakolamu bino ebyekifere byebyo munnange si bigambo byange mwandigambye nti oba nsala omugambo naye kyonna kyekiri ffe tuli okuba nga tubibatuusaako naye nga mutuukize tube nga tubeerekereza tujja kuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.